Bwetwakomanga omukulu Hamani Basudde yegasse mu kibiina kye bayita Lukwata bamutegeeza nti ajja kuba ate nga agenda ekibuli ku Mutajjazi asobola okuba ate nga yeewandisa kubanga gigali amaka g'abanafu abalukwata era enteekateeka yatuuka n'asobola okuba ate nga aziteekamu okuva ebwayise Hamani Basudde n'asobola okuba ate nga agenda ekibuli awo nno yasangira omukulu Moses Katende era waliwo n'abakozi abalala abalukwata bamwaniriza bulungi nnyo ne basooka butamukkiriza Hamani Basudde tebasooka mukkiriza wadde n'akamu basooka ne bamutunuulira ne bamuyisaamu amaaso kuva wansi kuva waggulu nga Basudde enfaanana ye tetegeerekeka nga bw'owulira ng'ayimba mu nnyimba Basudde ne bamuyisaamu amaaso ne bagamba ono anaasobola nanti ng'enfaanana nga n'enfuufu yakatambula okuva ebwayise paka kibuli ng'agenze mu Lukwata kubeera ng'afuna omulimu. Hamani Basudde yasobola okuba ate ng'abeerawo nga bamuyisizaamu amaaso kubanga baali balaba ekyafaanana nga bagamba munda kinaaba kitya era Basudde yali abula katena atendewalire ave mu Lukwata kuba obudde baali bagenda mumuwandiisa naye bye yasangawo abakozi nga bagamba Basudde engeri gy'afaanana nga yenna tebyali byangu. Awo nno nga bw'omanyi nti abalumanyi olugero lwa Ssajjabbi Basudde ne bamugezesa mpola mpola bamugezesa mu kuba ebivuga mu kuyimba awo nno kye kyasobola okuba ate nga kibasirisa ebigambo byonna bye baali boogera nga beerumaaluma nga bagamba kinaayimba kinaasobola kiri mu nfuufu. Basudde n'akuba ebivuga n'akuba ennyimba ne beewuunya omusajja akuba ebivuga nga bw'ayimba mu ddoboozi lye nga sigamba nti olina kuteekako ate oyongeze eddoboozi mu ddoboozi lye ekkerebevu mpola mpola n'abakubira ne bakkiriza abalukwata ng'ali ekibuli awo basobola okuba ate nga bamutegeeza embeera bwagera okuba ate nga agitambuza kubanga abakulu mu Lukwata omukulu Moses Katende yeewuunya nnyo eddoboozi kubanga lyali lya njawulo nnyo ku bantu be yali afunyeeko abayimba kubanga eddoboozi lya Basudde obudde obwo lyali lya njawulo nnyo era omukulu Moses Katende n'agamba ono agenda tukolera. Kati abakulu kye baakola kwe kumuyisizaamu amateeka ag'ekibiina kya Lukwata ebiseera ebyo asobole okuba ate nga agagondera. Munnange kankubulye ku mateeka ge bawa Basudde amateeka ge basomera Basudde agaali aga Lukwata okuuma ebyama by'ekibiina kya Lukwata obutayimbanga mu kibiina kirala nga tafunye lukusa obutafulumyanga luyimba nga tebamaze dwekenneenya okwewala entalo n'okulumbagana bayimbi banne okwetabanga mu nkiiko ez'ekibiina buli kadde okukuuma obudde n'okuwa banne ekitiibwa. Ebiseera ebyo mwalimu abayimbi kwaliko Moses Katende yali mu kibiina kino ekya Lukwata mwalimu Livingstone Kasozi mwalimu omukulu Muwonge Christopher Kiryowa Asise Naku mwalimu Namata Kakooza mwalimu Jemba mwalimu Musoke ne Namusoke baalimu. Kati enteekateeka ng'etambula bw'etambula obudde obwo abakulu bano abalukwata balina ekivulu kye baali bateekateeka era baali mu kwegezaamu nga balina bannaffe abannayire theatre awo baali bagenda okukola nga balinawo ekivulu kyabwe. Obudde obwo Basudde bamuyisizaamu ne bamuyisizaamu kubanga baali mu rehearsals awo rehearsals nga zigenda mu maaso Basudde n'abakuba mu rehearsals kyali kyanjawulo nnyo. Ekivulu bwe kyatuuka ekyali ku Naire Theatre awo nno nga baleeta Kasozi bwe basookawo bazannya omuzannyo guno oluyimba lwa Mpanga mwalimu Kasozi Naku Moses Katende abasatu abo nga Basudde yakuba jjita emabega awo ng'akadde katuuse abayimbi bali bavuddeko abayimba Mpanga Moses Katende Sise ne Livingstone Kasozi bwe yakwatira omuzindaala awo n'agamba kati nno tulinawo omuyimbi omupya tumubaleetedde omuyimbi ono era atandise okukola naffe bamuyita Hamani Basudde kwe kusumulula yasumula n'oluyimba lwe bayita Mukyala Mugerwa. Basudde okulinnya ku stage ensi yonna yasobola okuba ate ng'eyasaamirira baakuba enduulu abantu ne bafuuwa Basudde ssente. Ekivulu kyasooka n'okuyimbawo ne beebuuza ani azze ku stage. Basudde ne bakkiriza okuva olwo
Basudde n'atandika okuba ate ng'akitambuza ng'ali mu lukwata paka we yaviiramu. Era ebiseera byatuuka nga basudde ng'okutandika ekivulu nga basudde taliiwo kiba kizibu. Era ebiseera biri bamuyisizangamu amaaso nga bonna batandise okuba nga tebalina kye boogera nga bagamba ekisajja nga kikuba ennyimba oba kizijjawa ne bagamba ekisajja oba kyalogerawa nga nno bakozi be banne abaali bamuzalawo oli mu kusooka nanti bamutunuulira olw'endabika ye enfuufu yali emwetimbye nga tebabitegeera nga tebagamba nti ayinza okuvaamu omulamwa. Munna agamba nti basudde ng'akuba endongo paka mukama we yamujjulula era n'akadde kano okumanya nti musajja w'amaanyi bakyagendayo ku malaalo g'okuba ate nga bamulambulako n'okumusabira n'omwaka guno nga 11 ogw'omukaaga bagenda kuba nga bamujjukira mu nteekateeka eyo. Omukulu gwe bayita Yasini Kiraga yali mu nteekateeka eyo n'abayimbi b'akadongo kamu n'abaana ba Hamani Basudde okuba nga bajjukira Hamani Basudde mu nteekateeka eyo. Oyo nno nabbi Hamani Basudde byebyo nno. Oyinza okulaba omuntu n'omuzalawo olw'endabika ye engeri gy'afaananamu n'ogamba kinaaba kitya. Abazungu bwe batugambira nti don't judge a book by its cover. Ebiri munda oyinza okulaba nga byanjawulo yo Basudde. Kati goyinza okuba oli munnabitone, oyinza okuba oli muyimbi ku mulimu yonna gy'oli nga waliwo abakuzalawa ne Basudde nno bamuzalawa gwe ky'olina okumanya. Ensonga ezo bwe zaali